رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا إنك على كل شيء قدير. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatenda amalungi ga Allahu tabaraka taala oyo atusobosezza okuba wano nateera mu mbeera eno gye tulimu nga tuli ku mulimu guno omulungi, omulimu ogw'ettendo, okukuŋŋaana ne tujjaku wano ne tutuula mu maaso ga Allah tabaraka taala mu nnyumba ye y'ekitiibwa kya bbeeyi. Kyovula nti mu hadiisi omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yali atulaga ebivunaanwa by'omugenyi ng'akyalidde omuntu, yagamba nti nno wano bwe tuba tuzze tuba tukyalidde Allah tabaraka taala. Wa haqqun, kivunaanwa ala zaa'ir ala almazrur an yukrima az-za'ir, kikakata kwoyo abacha kikakata ku gwe bakyalidde okugulumiza oyo akoze eki amukyalidde. Kati gwani Allah gwagenda okugulumiza? Kubanga omukyalidde oli mu nju ye, omukyalidde bozze okutegeera eddiini ye. Omubaka sallallahu alaihi wasallam hadithi endala n'atugamba nti fa idha marartu bi riyadil janna farta'u, bwe muyitako mu bifo by'omujjana farta'u, mutuuleokko. Wama riyadil janna, byebiriwa ebifo eby'omujjana? N'agamba atya? N'abagamba nti no hilqatu dhikr wa majalis al-ilm, ebifo ebirimu dhikr ng'okugera ku Allah tabaraka taala, Qur'an esomwa newe basomera eddiini ye. Amakulu bw'ojja n'otuulako wano oba otudde mu bifo Allah byasinga okwagala, ate omuntu atuddeko mu jjana kiri haramu okugifuluma n'ayingira omuliro. Kitegeeza nti omuntu bw'amala okujja n'atuulako wano alina okukuuma ekitiibwa ekyo ky'okutuulako mu kifo kino ekyejjana. Allah tabaraka taala amuyingizeewo, amuyingiza ejjana eri endala gya yatusuubiza. Kale tugezengako nnyo okuteeka mu nkola ebyo Allah tabaraka byayagala, kubanga eyo ye famasi, eyo saidaliyatullah, ye famasi ya Allah tabaraka taala. Omuntu buli wanaateeka mu nkola ebyo byamusibwako Allah byayagala akole, aba amaze okuwona endwadde z'omubiri, endwadde z'omutima. Waliwo omusajja omu mumanyi w'amaanyi mu Suuriya, yawangala emyaka mingi. Lumu yali atambula nasinkana omuvubuka n'amugamba nti naye omuvubuka gwe nakusomesa. Naga nti ye sheekh wansomesa. Naga nti ate nasomesa ku kitaawo. Naga nti kituufu wamusomesa. Ate nasomesa ku jjajjaawo. Mbuka neyewuunye naga nti ya Rabbi, okuumya otyo omubiri ogwo n'obeera ow'amaanyi bw'otyo emyaka egyo gyonna, n'osomesa jjajja, n'osomesa taata, n'osomesa nange. N'amugamba nti nno ya bunayi, owaayi mutabani wange, twekuuma nga tuli abavubuka, twakuuma ebiyungo byaffe nga tukyali bavubuka. hafaznaha fi sigar fahafadha Allahu lana fi lkibar, twabikuuma ebiyungo byaffe nga tukyali abavubuka, kati Allah abitukuumidde nga tuli baki, nga tuli bakadde. Bannange teriiyo g'osobola kuteresa asinga Allah tabaraka taala. Allah bw'omuteresa essente agenda kuzikukuumira. Allah bw'omuteresa omubiri gwo agenda kukukuumira. Gw'omuvubuka butya bw'olina okuteresa Allah omubiri gwo obutagutwala mu haramu, toguyingiza mu haramu, tokola bye haramu, byewale, Allah agenda kukukuuma. Omubiri gwonna oguyingira mu haramu, fannaaru awla bihi, nga omubaka sallallahu alaihi wasallam ayogera. Naga nti omuliro kyekisinga obulungi gye guli. Era abamanyi bajja mu bigambo ebyo, ebigambo biyitirivu nnyo, ne batuuka n'okugamba nti bwe tuba nga tugenda okusaba Allah tabaraka taala tutonyeseza enkuba mu bantu abatalina kujja kubeerawo mu dduwa eyo, mwe muli al-akilu al-haram, abali ba haramu. Tuli ku myaka
egitasobola kwawula halali ne haramu kubanga omuvubuka agenda okulaba ng'essente eya halali erwawo okujja ate ng'eya haramu yekola ki bw'alaba gundi bwe yagaggawadde ti gundi ng'agaggawadde anti abo bafere naye naye kangezeeko ku bufere obwo oba oliawo n'agenda n'akubba ne kikwata ng'alaba lyekkubo lyalina okukwata akole ki agaggawale naye twewale haramu bwe tuneewala haramu Allah agenda kutuleetera ekyo kye twagala akireete nga kifuuse halaali law sabara akila alharam omuli wa haramu singa agumiikiriza akalahu fi lhalal akirya nga kizijjidde mu kkubo lyaki lya halaali eyo ekigambo ekyo twakiraba omulundi guli ne tulaba n'ebintu ebikikwatako biyitirivu nnyo nolwekyo tugezeeko nnyo omuvubuka yenna alina okulwana ennyo mu buvubuka bwe kubanga Allah ayagala nnyo omuvubuka abantu ba miteeko 7 mbaka sallallahu alayhi yayogerako n'agamba nti sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhillu illa dhilla olunaku olw'enkomerero wagenda kubeera abantu ba miteeko 7 naye ku lunaku olwo bagenda kujja wajja kubeerawo ekisiikirize kya Allah tabaraka taala nga kiri ku bantu abo ab'emiteeko 7 naye omubaka yayogeramu n'agamba nti washaabun nasha'a ala ta'atillah n'omuvubuka eyagwangala obuvubuka bwe awamu nekyo mu kuwangala mu buvubuka ng'otya Allah kizibu nnyo ebikuyita okumujeemera bingi ebikuyita okujooga Allah tabaraka bingi obuvubuka bukuwaga gurupu ekuwaga bingi nnyo byobeera nabo naye n'osalawo naga nti kangende ne Allah tabaraka taala ekyo kyekyebbeeyi era ogenda kubeera mu abo abali mu miteeko 7 abagenda okubeera wansi w'ekisikize kya Allah tabaraka taala lwaki wakuuma obuvubuka bwe Qur'ani yayogera ku bintu bingi nnyo yayogera ku bavubuka n'etuwa ekyokulabirako ekyomusajja eyali ow'amaanyi ennyo mu bulungi yali ani Yusuf alayhi salatu wassalam yali muvubuka nga mulungi muvubuka nga ggwe myaka si mingi naye omuvubuka abeera mu kisenge omukyala amuyita omukyala alina essente omukyala naye mulungi kubanga omukyala yali wa kabaka bakabaka tebamala galonda ki tebamala galonda bakyala batakola ki bwe gyewetegereza bakabaka bakyala baabwe ogenda okulaba nga bakyala beewo basiima busiimi naga nti yalabye bulungi yajja kutuula ku mmeeza era n'abeerawo kati n'omukyala oli yali mulungi nnyo omukyala yali anyirira ate yalina essente ate waggulu wa byonna ye yayagala ani Yusufu amukoleko ekyono so si Yusufu nti yali ayagala kubanga kiba ekyo kirala naye ate ono yali yeyagaliza Allahu akbar kitono ekyo seka wangeziwa alina essente akugamba nti jangu mpaayo essaawa emu mu ssaawa ze ez'eddeira nzigiramu essaawa egi emu yokka oyagala mmeka ye kyanti mbadde njagala kugula motoka eno motoka kitoyagala okugula omuwoleza simanyi motoka ki eyo siyena tirakalira boono nona Prado Land Cruiser ogenda okukubira ku Juma omugati waliwo ensonga wano mukyala ali Jumaire eyo oba esimu yange yagijeewa naye baŋŋamba mmanyi ansindikira n'ekifaananyi kyange nti yenze naye muyitidde ku bizibu byange naŋŋamba nti naye agamba nti saawa muweeyo essaawa emu yokka Allahu akbar ku mulembe gwaffe omuntu ayinza n'okugamba nti alhamdulillah yeebaza bamunoonya ddi yeebaza Allah taba tebamulaba naye kwa awo ega nze namuleese tauba teriiwo omulyango simugule baseeka basiba batusomesa wano babu tauba mafutuha banakugalawo kwolwo katugende Allahu akbar naye Yusuf alayhi salatu wassalam omukyala aggalawo enzigi nga Qur'ani bwejjanga eyogera ku nsonga ezo Allah anyumye mukoragati no nti idhammat bihi wa hamma biha yasoosa hammat nga kitegeeza nti omukyala yakola ki Yusuf talina kye yakolawo newakubadde nti abavunuza abamu bagenda bagamba nti no hammat bihi
wahamma biha ngobalooza nti eno waawo atif nti egatta nti omukyala yamwegomba ne Yusufu n'amwekolaki si kyekyo kubanga Allah yakinyonyola ekyaddako naga nti laula burhana rabbi aya mu tafsiri si ensoma yaayo mu tafsiri yaayo esomwa ngegamba nti no idh hammat bihi laula an ra'a burhana rabbi fahamma biha singa sikuba nti yalina obukubi wa Allah tabaraka taala obuulyawo naye yandikoze eki yanditerebuze nakola ebyazziwa n'agivuga n'agenda ejumeera naye Yusufu yagaana n'agamba nti maadha Allah leka bakigikubako waliwo asudde essimu kumwe lwemaaka ebeere ku simu eyo siranzi naye waliwo asudde essimu jenolaba essimu ate okulanga kiri katuuti wali kati Yusufu alayhi salatu wassalamu naye Yusufu omuvubuka yenna ayagala okutwala ekyokulabirako ayina kutunuulira Yusufu ebikolwa bye mu buvubuka bwe kubanga Yusufu yali mulungi ng'abakyala buli omu amulwanira mbula kalevu muwanvu alina six pack nga bwegamba byonna bye mwagala ku muvubuka omulungi Yusufu yali akolaki yali abirina ekyokubiri kye kyayisobola okulemesa Yusufu alayhi salatu wassalamu okugenda mu kyonoono wayinza okuba tewaali kubanga Yusufu ekisooka yali wala nnyo ku bantu be ebiseera ebisinga twekuuma nnyo nga tulina abantu baffe omuntu bw'abeera ewaka ekitintale gye bamuzaala tayagala kwonoona naye bw'atambulako n'agenda e Masaka e Kalungu olwokuba tewali amumanyi osobola n'omusana ku switch ng'agenda ali ekikajjo tuga ye musajja mukulu kubanga tewali amukola ki tiri amumanyi buli omu bala amugwira nibireeka birigwala byeno waliwo omuvubuka omu musajja abeera Uganda eyo naye yajjako wano ndwaza mu darusu emirundi egy'emabega n'omu tuba tutudde nga tunyumya yajjako ewange esharija nga tuli ewaka ne tunyumya ku mboozi empanvu nze naye ne Seeka Ssebalu oyo n'aŋŋamba nti yalinnya ennyonyi ng'ava e Malawi musajja wasabiri sabirila alinya ennyonyi ava e Malawi agenda Makka kati yalinnya kati ennyonyi bwe yajja neyita e Kampala neyongeramu Abannayuganda naye Munnayuganda naye yabadde Malawi bw'atuula mu nnyonyi eyeyambalidde binnigiina bye bigatto bye mukyafu musiiwuufu baleka bamutegedde ya Rabbi kaakati ennyonyi ejja bwetuuka Entebbe bano ne balinnya Abayuganda nebagamba kino kati wakyajja ewa ssente nabo okifaana tisobola kwesigawo kazigo abakyala batandise okumwogera balowooza we Malawi yawulira Muganda ennyonyi negenda watuuka okusaavinga mu nnyonyi kakati baleeta ebintu Abannayuganda bumu nga tebabitegeera buno buki bateekamu buzaiti gundi buno ensigo ezo eza gundi ani alya bino kati iyo bamutuusaako yayola buyoozi n'asuula mu ttama n'alya kati abakyala bano kyava koona ku munina gati munno kyataalye nno bamugeya awulira ategeera Oluganda naye tebamanyi nti Muganda ennyonyi etuuka ejjidda bavaamu nebaga kakati abakyala bayimiridde abaga naye awo tugenda kulyawa ya Rabbi jalange ennuma nabaga nti mujje tugende tulye Allahu akbar walillahi laitani law kuntu turaba basaba nti singa tufuuka ettaka wakiri tumere kubanga owedde gwe twogerako Muganda naye nga tulowooza nti batandikaga sebo tusonyiwe bibeerawo ebyo bibeerawo kati omuntu ayinza okubeera eyo nze omuntu nali njogera ku ssimu nali njogera ne Seeka Sentongo nga mu maaso gwenjogera naye waliwo omukyala mu Canada nga mmanyi mu Canada kubanga passport ye nali njirina kakati nenjogera noono Oluganda
nti oliwa nti ndi wano ndya ku matooke bikine kati ngenda okukola omukyalo ng'aseka bwe twamaliza omukyala kyamamubuza nti ovaawo nga nti nva Uganda nange banzaala Uganda ewa nandagirira buli wamu nawonna wonna nga naye twavaayo bazadde bange bavaayo mabegako ne tugende n'omwezi gumwe mabega nabadde Uganda kuba tulinayo property kati oyinza okugeya omuntu kyetuliko nti ebiseera ebisinga bwe tubeera nga tuli waffe tutera okukola ebintu ebikola ki Yusufu yali asobola okubikola byonna ebyo kubanga teyali muwaabwe bamuzaala yiri eri mu Palestine ali Masiri saawe naye yasalawo n'agamba kambeere ne Allah tabaraka taala maadha Allah tabaraka taala n'olwekyo kuuma Allah tabaraka muvubuka abo agenda kukukuuma naye mubuki mu bukadde bwo darusi yaffe gyenjagala olwayo tutuneko gyegimu ku misomo eminene ennyo egisaana okuba nga tugiddingana olutatadde omusomo ogwo gwe gwa ikhilaasi okukola omulimu ng'ogukola ikhlaasan lillah ng'oyagala kusiimisa Allah tabaraka taala jjukira nti gwokolera yekosobola gw'olina okuteresa yatali azaamaanya wama kaana rabbuka dhallaamu lilabid Allah tayinza kulyazaamaanya muddu yenna akwagaza kigwe byokoze byonna tebiyinza kwenkanankana kumwebaza kyengera kya liiso gwe okulaba naye olina amaaso abiri yagamba liiso olina amatu abiri togeebaza kati kola ng'oyagala kusiimisa Allah tabaraka taala mu kusiimisa Allah mujjukire nti kyekirage wama umiru illa liyabudu llah mukhlisiina lahu ddiin Allah ensonga lwaki yatussa kuno ku nsi lwaki kiki yatulagira otuba nga tusazeewo okukola tukole nga twagala kusiimisaani wallahi buli woonoonya okusiimisa Allah tabaraka taala gwofunamu ate ofunamu bingi nebyotasuubira waliwo ku mulembe gwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu Umar ibn al-Khattab olunaku lumu yali ewaka n'atambula ng'anoonya n'atambula ekiro Umar obukulembeze bwe yali teyeebaka okuggyako yeebakamu bitundutundu nga yeebakamu bitundutundu Shekhe anjagala mukati kasooke mulabe naye